Nkulamusizaako mukadde wange wonna w'oli ne nkwebaza emirimu gy'okola weebale nnyo weebalire ddala. Amannya Julius Katongole Mumira Nsanafu. Maze okutuuka ssaawa zeezo zennyini 7:08 gano gaakagwawo musheyalinge. Nagamba Yoweri Museveni omusajja nagamba togezza nowetantala genda mu diaspora. Museveni alowooza tuli mu circus. Museveni alowooza tuli mu katemba kangabawe ekimuguddeko. Museveni I told you. Negamba never and never joke with Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni alowooza tuli mu lwali. Kati ngenda ba amawulire sheyalinga message taginga mu bloga bw'enyalemu bu minister bwa Museveni bwa RDC bwa Museveni bonna butagingi. Nze namugamba Bobi Wine siwa bulijjo. I have been telling you ne mulowooza tuli mu kusaaga. Ate Kazibwe naye teyerwazizza. Bashiri Kazibwe naye yerwazizza. Agamba ekiwowolo kikola ki? Ekiwowolo kinnuma. Bashiri ekiwowolo ayita bannayuganda mbu basonde. Bashiri tewali agenda kusondera. Abasajja kati baagala muteeka mu kkomera Kazibwe. Kazibwe Bashiri namugamba. Ne mugamba walya ssente eza Yoweri Museveni. Nalooza tuli mu kusaaga. Kati abasajja TV bagitwala. TV bagitwale ya Bashiri. Bashiri Kazibwe. Musajja watu abaana ekitalya nabagambye bapulipeyalinze wogenda. Buli lwolya ssente ya Museveni omanye ekiddako kigenda kubeera kizibu. Have been warning Bashiri Kazibwe. Nalooza bya kusaaga. Bashiri Kazibwe omukazi bamutwala. Omukazi taliwo because Kazibwe yalaga nti omululu alina mungi. Akasajja kati kali mu kubala. Kanoonya nkoze etya mbala kuddukira mu diaspora. Aba diaspora bamulabira Kazibwe Bashiri. Mukole kye mulina okukola. Sharing a video mbere nga ntandika. Gwayagala okwogerako drone yonna erina amawulire. Nga kwogako ne Mumira Nsanafu. Namba yange 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Njangende wa Yoweri Museveni baganda bange abaana kye bakoze kawejjungira wa kuno. Museveni diaspora abadde ajuulira buulizi. Yabira bakoolanya n'alowooza abaana bali mu lwali. Museveni abantu mu diaspora bamukyawa. Yafunye abantu n'abawa ssente n'abagamba nti mukunga abantu baleme kwekalakaasa baleme kukola ki. Muganda wange abali solid mu diaspora gye bali kye bakoze kabwejjungira wa kuno. Muganda wange njagala muwulirize kamba w'amawulire gano mugenda ku TNC mbalako obutambi okumanya Museveni ayidde Kyagulanyi yagamba president waffe. Nolooza tuli mu lwali. Nolooza circus. Naye kati wuliriza bulungi. Mikwano gyange nzize mbagamba. Era ne ndabula Yoweri Museveni ne mugamba muganda wange tentebe y'omwana. Nalooza bya kusaaga. Bazanya akabadi nga balowooza nti buli kimu bagenda kikola nga bakino kikola. Amawulire genfuna okuva mu nsonda ezeesigika googera bwe gati. Era nsaba ba NRM Soma bonna baki mutuule kuno. Kubanga mukama mmwe lwategedde nti Kyagulanyi alina amaanyi. Lwategedde nti Robert Kyagulanyi Museveni kye bamukoze UK. Nammwe abe USA njagala mukirabe. Muzeeyi abadde alowooza bikyali luli bwe yakoma ogenda mu 9 mu America. Museveni abadde alowooza bino byagenderwa kitula byagendako ewa Ruto nti nogenda UK we kiri. Mukwano gwange nga Museveni alinnye ennyonyi. Bwe yalinnye ennyonyi musajja wattu n'afuna muwala we Natasha Kalugire akandinaho omwana wa Janet Museveni n'amugamba ntuula wano. Omuko Odrek Rwabogo ye yasookayo n'amugamba mugende mutereeze ekintu saagala obwana bundabise. Abaana ba Nuupu abo ne bamugamba starter kirireka
n'asayininga zi biliyoni za ssente, n'asayininga buli kimu, ssente ne bazitwala ne bagulako be baagula ne babawa obusente timunange kabwejungira bwajja wano mukole bwe muti mukwano gwange muzeeyi esa abaana baka kati muzeeyi ng'atuukaayo ng'alinnya ennyonyi alooza biri nnomo ate munnange nabba akalulu tewali ayinza kunkwatako ng'alinnya nnyonyi muzeeyi ng'abwe yatuuse mu kulinnya ennyonyi ng'ayolekera. Kati njagala mbawe amawulire gano mugenda kutya ensi. Kati nga bakubira basooka ne bakubira abakulembeze ab'e UK ne babagamba mwami Museveni ajja naye temutya ebizibu byonna kubanga aliwo bamuyita batya princess omumbejja wa Bungereza yali alina okujja wano ng'alina okulaba kabaka wa Buganda ne bapanga n'essomero ly'abamuzibe ne lyokyebwa. Essomero ly'abamuzibe bwe lyayokyebwa ne balowooza nti bano bawangudde nga Museveni basajja beeri banoonya alabye atya omulangira ambu amuleetedde ebirabo bange toleeta butwa ne basayininga twagala kifaananyi kubanga Bobi Wine atukuba. Bobi Wine yabadde bamuyita batya omukyala Hillary Clinton. Bobi Wine twagala ekifaananyi obwana bwa Nuupu buno bulabe nti olabye omulangira muganda wange Museveni busajja eje kambalage wano mugenda kutya ensi. Museveni busajja bwe ne bugenda bufune abali mu gundi bagiyita batya olukiiko eyo House of Commons balabe engeri gye bakola ki kabwejungira gyasisinkana agenda otuuka batuuka eri babagamba no atrocities in Uganda no please omukulu tasobola kulaba muntu oyo no era yalandinza atya wano nibagamba gwe twogerako yalandinza atya wano huliriza obusajja ne bugamba kyokka huliriza bulungi obusajja obwo nga bwabadde bamaze okubukookinga. Museveni n'abagamba Bobi Wine njagala bannange mulabise nsisinkana omulangira muganda wange bulijjo simanyi nti ne mu White House bagiyita batya eyo House of Commons eyo omulangira simanyi tino Kyagulanyi yatuukayo dda mukwano gwange kandubawe mugenda kutya ensi. Ono Bobi Wine masannyalaze ono omwana Kyagulanyi muganda wange yabalese mwene mwepipira ne mudda wano butivi bwa bujingo ne butandika okugamba agenda afulumye Joe Biden yamuyise kudiru ki Joe Biden yakuyise wa Museveni basajja muleme kulimba nsi nga bayita abakulembeze bonna nti mujje mwenna Abafirika nawe n'ogamba kansi w'omutima omwana abadde ku nnyonyi abeera US nange kambalage nti nkyasobola akanga bawe gisheyaling eno y'olwaleero Museveni kye bamukoze kambalage wano omanyi nze ebigambo byange biba bitono era akugamba sharinga video kubanga mwami Museveni essaawa zino bwe mbabuulira omusajja kye yayogerako n'agamba we mumulabira mu mukwata ejjeeke bano abaana bannayuganda tebasonyiwa bano abaana bannayuganda tebasonyiwa baba ate tooyi yabadde awo dalinga mbu bamugulire tooyi eyo agisangeyo omuzeeyi takyasobola kusiba the thing behind always penetrates sima mutenza muso kufuna tooyi eyarayisaawo bamwe muzeeyi ebyo bintu tebikolayo tooyi muganda wange ovanga okusiba pampa ng'oli ku mawanga uliriza bulungi ngende wanyuma kubanga ngenda balaga ensendo Museveni woli nagamba no Bobi Wine tojja musobola Museveni abaana kye bakukoze uliriza nkyalodinga data kwe mutieni lwakuba kyantawanya ntekako wa 2-5 naye linda ko mbalage nkyalodinga data mbalage muzeeyi abaana kye bamukoze muzeeyi abaana kye bamukoze mama abaana tebasaka Bobi Wine gomuzanyisa I told you Mr. Museveni, and don't joke with this generation.
Don't joke with our president. Kamba wa mawulire mugenda kutya. Era abali mu US. Mugana wange omuzeeyi yagambye ekimotoka kya toyi kya mmeka olugendo nga luwanvu. Kyekiri kati nomba wa uliriza. Yine lwaki network zikalu balinda ku katini. Network lwaki zitawanya. Uliriza sharing video kubanga wendaga. Sajja wenalemu. Olaba bwogera kati njabbawe wino ng'abaana bamukubajje kangamba sebo twakulize dda yadde wagudde eno kasaawa erutoni omanyi kye yakoze abaana babadde bamulinze abataseka mama nnyabo bwe bamukubira essimu muzeeyi tulaba wana abanoopu nagamba okakasa kyuma kya Yesu kwali kya kyuma kya Yesu ali Canada abo tuyinza obbayitiraga leka mufuneyo akasaawe ka airstrip awo wensobola okugwa mugana kiri ekinene yakitidde ng'abaana bali bati bagamba mumira nsanafu kemiko ali baatugambye we tumulabirako kambalage wano sharinga video bannamwe mbatagire kubanga gano mugajja wano sajja ono yatukubadda mu drone naye olwa drone zeeri naye aziwulidde data wange storage omanyi mbaloginga wano mbalage muzeeyi nga bamukuba jeeke naye data wange akyaleesa obuzibu naye lindako nkyatereza data mbalage ebintu kubanga nze I've been warning 7 ne mugamba tozanyira ku bannayuganda ye yaloozezza byakusaaga lindako owemmeme entono va ku video owemmeme entono va ku video kubanga bibino bigenda kujja temufaayo ntendeeta kakati njagala muwulirize bulungi era w'omutima omunafu va ku video ntandise ntya bannayuganda mbabuuzaako ne mbebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala Yoweri Museveni yatindise olugendo n'ayitirako mu linagwanga erya United Kingdom. Amawulire genfuna okuva mu nsonda ezeesigika gakiraga bulungi nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni embeera yamususseeko. Era sente zibadde zisaasaanyizibwa nnyingi mu United Kingdom ng'era mukoowe Odrek Lwabogo omutunzi w'owoolo ye yasooka okugenda n'ebbala mu Balugahayire ne ttiimu endala. Bagezeeko okulaba nga bateekawo embeera akabwejungira enaamufevalinga. Mikwano gyange Yoweri Museveni yatuuse okutya okulaba nga agwa ku kisaawe ekimu. Yoweri Museveni bangi mwebuuza kiki ekyabaddewo era mawulire ki. Nsaba w'emmeeme entono va ku video kubanga ogenda kutya ensi. Kubanga bannayuganda kyemulaze maanyi era maanyi ddala ntandise ntya. Mwami Museveni bangi mwebuuza kiki ekyabaddewo. Bwe yatuuse yali alina okugwa ku kisaawe ekikulu ekimu mu United Kingdom kino yakitidde. Basajja be n'abagamba mwogere n'abasecurity mu bitundu awo munjiize ekisaawe oba ka airstrip wensobola okugwa. Yoweri Museveni yatuuse ng'omuntu wa bulijjo nga bonaagamba Buchamaani atuuse. Era mwalabye embeera nga tewalina security gye bamuwadde ng'eyayita head of state. Kubanga eggwanga lya United Kingdom bangi bazze balaba ebikolebwa Yoweri Museveni. Era yafunye ku babbulooka be abatambuza obutwa okuli bamutenza ne bamutambuziriza mu mmotoka gye mwalabye eya bulijjo. Era nga Yoweri Museveni ntegeezeddwako okuva mu nsonda ezeesigika. Njagala muwulirize bulungi wano wendaga lwakwessimu yange datoona akyantawaanya bantaddeko mutono mabikira mali bibino ndi mu bidownloadinga nkyagezaako nfune information eno bu video obumu essimu ekyakalubyemu naye wendaga ejja bireeta baagala tebaagala muwulirize bulungi. Kaakati Museveni najja nembagamba omusajja mulwadde nembagamba Yoweri Museveni kansa w'omukono amupokidde kansa w'omukono nemulowooza byakusaaga nembagamba omusajja agwawo. Museveni guno omukisa abadde alina ogukozesa okugenda okujjanjabibwa
kubanga temumulabe ogwo omugejjo si gwa bulamu. Ogwo omugejjo si gwa bulamu, gwa kufa. Museveni atuuka e UK. Bwe yatuuse e UK, wuliriza bulungi Kambalage ekyadawuniloadinga naye ebireeta bulungi ndako kubanga omutima omunafu va ku vidiyo. Omukulu ono yagenze ne muwala we yono. Omulaba njaka yagenze ne muwala we oyo gwe bayita Natasha Kalugire yoyo. Kakati njagala muwulirize bulungi. Museveni yatidde ne bakuŋŋaanya abayindi mu Kirolo. Kati bakuŋŋaanyisa abayindi bano. Omulaba bakuŋŋaanyisa abayindi mu Kirolo. Nga bw'omanya omukulembeze nti oli wa ggwanga bakutwala mu bifo ebirimu. Museveni yasuze mutonyinyira. Gambye raba ne bakuŋŋaanya abayindi mu Holo eyabadde agambye mbw agenze sisinkana abakulembeze abamu. Kambalage okumanya Kabwejjungira embeera yamususseeko kati wendagala babayindi. Rewaddaali Bobi Wine onafuyizza omusajja ono. Olabye bayindi be babadde mu Holo be bakuba engalo. Kakati Museveni bulijjo sikimanyi. Kati ngenda abaana bamukubye ejjeeke ogenda kutya. Bulijjo sikimanyi nti omukulu ono naye atya akatwa. Omulaba kakati yatuuse wano bamugamba gwe ogulawo okunywa caayi. Ulira sibo gwe ogulawo okunywa caayi. Obulimawa ne bwesimba nagamba nkwate kiriwa. Kyokka olaba abanyamulenge bebagenda omuwa tabeesiga abanyamulenge banne. Omunyamulenge amutunuulidde sooka omulabe Kabwejjungira atunuulidde ebikopo agamba tebimaze. Ebyana bino tebibanga byataddemu. Kabwejjungira nga bwomulaba bwayambadde gambye embeera y'obukadde ng'emutawaanya yenna yeepisise ataddeko masitire badde tuswadde nnyo. Laba feesi togiraba. Akweka emyaka akiba abasajja bajja era okumanya nabagamba omukono gwe nti gwina ekizibu yagwambazza ne gloves. Gugwo omukono kati kankulaga omukono gwa Museveni era ogwamututte era nagwajjanja bayitira eyo. Panze mbibagamba drone zange tezireeta mawulire. Ulaba yakulaga kano kalabe bulungi kubanga omusajja ebimu ebyamututte n'okujjanjabibwa kwe omukono guno mugulaba. Kati nyamutunule bulijjo ekyo si kifaananyi kye ng'ali ne muwala we Natasha Kalugire. Si kyekyo. Ekyo si kifaananyi kya Yoweri Museveni. Kati kangulage laba omukono. Tunulira omukono ogwo oboloza gwa bulijjo kangusike. Manye kati njala tunulira omukono ogwo. Muganda wange omuzeeyi omukono gumuli mu bisoko ogutunulire. Engalo Ganda wange buza kapere. Laba omukono. Abaana bamukubye ejjeeke. Kati akokujjanjabwa aka section gye kali wenzijaawo. Muganda wange nga tannatuuka mu luno olukuŋŋaana tannalagawa. Kakati abaana bepositioninze. Abaana bavudde Ireland wanawa ne bagamba buli kisaawe tulina obbeerawo. Tojja kujja nti nja kujja. Tojja kujja nja kujja. Kati waliwo abakirimu ababbidde ku baana ne babagamba omukulu agenda ssula wano. Kati bafunye emmotoka babuzeebuze. Emmotoka gye bafunye emmotoka eno omulaba ogiraba eno yiiyo Mutenza. Emmotoka ogiraba eyo ye yajje Museveni eri gye bamusudde. Kakati ne bagamba ebyana bya Nuupu bino bigezi. Ebyana bya Nuupu bino bigezi. Tulina okuyiiya engeri gye tukola ki gye tutukola. Kakati Museveni kansoke mbalaga akantu kano mukalabe. Era mwenna babloga b'NRM baminisita ba Museveni mbawa amawulire ekiri ku mukama mmwe nti jeeke emaze neekola ki neruma. Bano abaana tebaseka. Bano abaana muganda wange security obeera nayo wano. Museveni alwanye ayagala kulaba omulangira mbwa musaasire ku Lwakingi. Bamugambye poliisi wakyaliwo COVID. Poliisi tulya mu Uganda waliyo Ebola. Toleete Ebola. Naga kati oba nalookinga Ebola waki.
oba Ebola nalochinga ne bamuga na police ne bakiba kyetagisa kusara ku mafuta ndabe Queen kuba Kyagulanyi ono atambula nnyo yanisoka kumuraba kubanga mama we Queen Elizabeth yafa nga alina byangambye mugambi nanga atasobola bigamba musajja gwereka kulimba ngala wange olutiko katuwuliriza bamuvuga bulungi bamutenza bamufunira abamanyi mu kikoni weyuke bamuteeka mu kikoni muzeeyi yebisse bulungi kubanga bamulese olaba muzeeyi yatidde n'agamba obwana bwa Nuupu buno bwandireta ebizibu neyebika feesi n'ateekako masiki naye ng'omukono gumuuluma ng'awulira obulumi agamba ya rabbi kati kandubawe uliriza ogenda kutya ensi kubanga nze mbiransanafu mbagamba ebyange mbyogeranga bwe biri Yoweri Museveni bamuteeka mu kikoni weeri aba akyali mu kikoni agangane kati abasajja be basoma embeera nga twafeesi ez'abaddugavu bategedde bate ekifo tuleeta museeyi feesi z'abaddugavu feesi z'abannayuganda kiki bano bandimwe bannaffe naakaakati omanyi Ebola mungi ne COVID mungi abantu abo sandyagadde kubaraba nga taana naye akimanyi bajja kumugira sandyagadde kubaraba kubanga obulwadde buno butambula obulwadde butambula n'abeene abadde baagala kunsiikana mubagambe tujja kutegeka by the next year because we are soon ending the year mbagambe bategeke nja kukomawo nja kwogera na Prince wa Bungereza turabe wenkola ki bwenkomawo kati omusajja ono omwamugezi naga akijja kundabisa odwekerwa aboobo bwe yasoose osindika omukoddomi we olaba famire muko na mwana bwe batambula mulabe edwekerwa aboobo omulaba yasoose okwogerera mu bayimbi bagenda osisinkana naye ng'oli president weyita president w'abannayuganda ddeze sikumanyi n'otya okusinkana bannayuganda ne bakutwala eyo erutoni kasaawe okuba omusajja ono mutiitiizi kati wulira jeeke gye bamukubye kati wano yabadde ali mu bayindi anyumya mulabe yagenze ne muwala we Karugire Natasha balabe kati njankulage naye omusajja mwamulabisizza omukazi amuga omuzungu namuyindi namuga sebo gendo ojjeyo kyayi gendo nagamba nzikuse I'm fine gamba omukazi yuda amusongera amugamba sebo amulengera sebo gwo okulembedde layini Museveni yatidde akatwa nagamba leka ebyoranya nabiraba n'abayindi sikyabeesiga ulaba okumanya omukulu yatidde nnyo kambalage wano kubanga waluke mugendo olaba era bwe yatidde omusajja namugaba mufai kasita akoze eki amaze okugira kakati wayitawo akaseera drone yagala okwogera n'emiransanafu namba yange eri 0702 22 2758 0702 22 2758 mukwano gwange nga bamuteeka mu katanga weeri kati museeyi bwamuteeka mu katanga wabeerawo obusajja bwawo bulawuna alyeri bamugamba museeyi ekiri wabweru nga kakati mumpise emmanju liriwo erifuluma amangu vuga emmotoka abantu bano mbamanyi bazibu temukkiriza mwe ne bamugjawo agenda otuuka mu woteeri we bamututte nga bannayuganda waliwo abaliwo Museveni ekiro yakimaze mu woteeri mwe yasuze nga bavuddewo nkoze ntya nga abaana bamugambye sebo wakakwatamu toyina kujja abaana bakambwe muganda ngono Kyagulanyi nze namutidde kubanga embeera si nnyangu
Museveni Rutoni muganda wange embeera gye yavuddewo. Bobi Wine bw'abanga asobola okutambula n'abakulembeze abalala, Museveni atambula na mukoowe, laba na muwala we, abalala baleseewa. Ebyo tugamba famire ruulu. Yeno gavumenti yokka eya Yoweri Museveni ng'abaagala ssente bagenda wasali musali ne batagenda wa prime minister. Kati Yoweri Museveni yatambudde ne muwala we, emmere atambula nayo. Omuwala yagenze ne muwogo Natasha Kalugire ng'ali mu kikundi, emmere amugaato mwana wange tota. Oba evunda bastookiza amatooke g'erushere, balugu w'erushere. Ovanga ku president eita president n'agenda ne balugu w'erushere, batadde mu nnyonyi yaabwe, batadde olaba kino ekirwadde ekimuluma abakugu bange mbadde mbabuuza ne mbabuuza, naye omusajja ayinza ffa mu bbanga ki? Mbadde mbuuza babbayino kyolaazi bange, babbayino bannange temusikiza mmwe, mutemutya mbu oba yagenze naye ndaga ekifaananyi ky'omukulembeze w'amaanyi mu UK. Gundi bwe yagenda William Samoei Ruto temwalaba bifaananyi, ne mu Amerika bwe yagenda Museveni abasajja bamuzzalaye n'ayagala okulaba omulangira w'Ebungereza ne bamugamba omumbejja yajjaawo ng'alina okulaba kabaka wa Buganda, ne mulagamba essomero lyokyeddwa. Museveni n'awulira. Mbadde mbabuulira kansa ali mu stage kyono, musajja kansa amulya. Bambi Mukama singa osaasira eggwanga, kansa amutwala. Kambalage wano kansa omukulu kansa. Bakansa Institute mutukoze bubi nnyo naye. Laba omukono guno ogulabye, oyo kansa mukulu nno. Oyo kansa Mani King Solo, kansa w'omusajja. Kati njagala muwulirize ekiriwo. Abali US disa abagenda bwe mba mwekalakasa muve mu muzannyo. Omusajja akyatidde ali mu hoteeri, bamugambye abantu babeera bweru nti we tuyita nti babeera waggulu, n'agamba nkoze ntya, agenda kwerwaza. Yandyerwaza. Drone zingambye nti Yoweri Museveni agenda kwerwaza alemere mu hoteeri. Abirabire kuli muganda wange gwe awulira akazita agambye bulijjo kiri bwe kiti. Abantu bankyawa bwe bati yatuuse eri nga buli omu amuyita muzeeyi. Naye muzeeyi yenna yeepikase. Bobi Wine kyakoze okunafuya omusajja ono, baganda bange si byangu. Era mu abali bapulaninga singa ne Joe Biden mbwa ebyamafuta sima biki Amerika nyamba omwana mumuwadde obukumi bw'amaanyi. Nawulira bamirasanafu bayogera Ministry of Defense ne Joe Biden bamutaddeko akazito. Waliwo omukulu Kawuma akulira diaspora ne team balumbayo ne babagamba we mukkiririza. Kati Museveni ali mu katu agamba nkoze ntya, oba tugatte Photoshop, tugatte Photoshop nga nyimiridde ne Joe Biden, oba tukole tutya? Eri kuba eyuka omukulembeze gwe yafunye ya asikali wa hoteeri. Asikali ekifaananyi ekiriwa, asikali wa hoteeri baana mmwe mukuba, baana mmwe n'akuŋŋaanya abayindi bano abaagobebwa ku mulembe gwani nga omanyi ku mulembe gwa Amini waliwo abaddukire mu baleeti kasita bazungu. Ennyindo ziri zitya bajja Abannayuganda, omanyi Bannayuganda kasita balaba muntu mweru bagira muzeeyi mulabe n'ajjako ekikoofiira kye awo yabadde akijjeeko. Omusajja afuuse ekizibu. Museveni essaala gy'asabaga wallahi abantu bakyawa kambalage wano. Omulaba laba body room bafunyeyo mu hoteeri waggulu ne batuuzaayo abayindi ne yeekweka eyo. Naye kimanyi waliyo Bannayuganda, waliyo sima embase ya Uganda eyo, awo wonna teyayiseewo
ng'ali mu kutya buli maawa bwe bubuuka mu bbanga bepyu nze nagamba Museveni ojja kakasa eyo y'embeera era ono Kyagulanyi tojja kumusobola musajja gwe tosobola kati abe DC tubasaba mukole kye mulina okukola Kazibwe Bashiri Mbaziira maama nyabo gwe Bashiri Kazibwe I want you Bashiri Kazibwe I want you omanyi mwe abasajja mmwe fa abampi tulowooza tuli bawanvu ate nga we abampi kati Kazibwe Bashiri n'obwakazibwe bwe n'olya ssente za Museveni abasajja bakusuzizza naggulu bakutuluba interrogating you essaawa zino Bashiri bagenda muta ku ssaawa kandabe baŋambye essaawa 8 Kazibwe bagenda muta ne Kazibwe Bashiri bino byagenda okukola nsaba mu bisharinge era kano mukasale message etambule Bashiri abadde alina okulumiriza Sseggirinya abasajja abagambye munsaasire bannange neme kulumiriza Sseggirinya kubanga abaana bakambwe abasajja ne bamuwa weeks 3 alina okuvaayo akole statement ekuba national platform president waffe ng'emulumiriza ku bintu ebimu era Kazibwe Bashiri ekyakye bamukuutidde nabagamba bw'oba oli mu diaspora nga wakwata ekikumi kyo n'okiyiga ku ssimu noweereza Bashiri Kazibwe muganda wange weekaabire kubanga I've been warning you temwagala biwulira kambalageko kubanga nze omanyi ebyange biba bitono naye nzijja n'embibagamba n'embibabuulira ayagadde n'abifuna atayagadde n'abikola ki n'abireka Bashiri Kazibwe mission ye nene era nsaba mwegendereze kubanga abasajja bagenda muta olwaleero naye byagenda okukola ba foot soldiers bwa Bashiri amanyi wosula mugana wange toddawo eyo mission nene waliwo omuvubuka ono bannange Bobi Wine osomujjako omukisa oba ekikolimu Kyagulanyi Robert Ssentamu osobola omujjamu omukisa oba ekikolimu kati Ashibaga Kato yafuna ekikolimu kyatamanyi omukazi atuukiridde nagamba omwana ekikolo ky'ennyaanya kwe yeekubidde si kikye omukazi azze nagamba Bumiransana ndaba ekikolo ky'ennyaanya Ashibaga Kato kwe yeekubidde si kikye bamugoba mu nnyumba yalowooza nti kuba n'ente zennyini ze baamuwa yazitunda dda bakugobye mu nnyumba wajja wano wali ogaba emmere eyamuwoozi balamu nakkozesa kati tolina wooli mbw ayagala kwegayirira akome wa Bobi Wine kye bavuga naye nga tuyinza okuzza omusota guno Katonda aleeta omukisa ogwo bw'oba Uganda Kyagulanyi tayogerwako tasobya ye mu nsi yonna Kyagulanyi Robert katono bannanga Ashibaga Kato akomewo mbwage bapulaninga ajje etondere first lady Babitungo Kyagulanyi bapulaninga mbwajjala nkubuli ono omunyampi abasajja kati mulabe ayambala obulo bya KCC yasibamuwa omulimu gwakwera mu government gye yali ageze Smile na Ghetto Initiative sirabi kati ayera banabeera bambi ne mwana gwe wesuuza emikisa Bobi Wine yakuleeta wali tewasoma ng'ennaku ekkubye omukulembeze n'akutunda n'ofuna n'omukyala Sarah Joy Bakanansa yali koloza Sarah Joy yali kwagadde yakwagala lwakuba nti maanyi ga Kyagulanyi naye tetugenda mukkiriza kukomawo bannange mutukyawe mission omanyi abantu abasinga tubalaba babbajjo bano Bashibaga Kato bonna embeera bakuba baagala kukomawo badabo dealers tolya n'oswankula era tubagamba tetulina gwe tugenda kukkiriza kudda
Bannayuganda mutunyiikire naye ono omutambuzi w'obutwashi Balakato Landlord yamugobye mu nnyumba mu bannange bwe nali ne Bobby Saabonaabona kati abo bonna obalaba abanyampi bali eyo tebalina future embeera emutabuseeko kali mu kwegayirira mu kakumi wa Bobi Wine kana akasajja kasiru nnyo asula eri mu ppala ennamaswalo wali ppala eyo ennyumba eneeseeno tetugenda kukkiriza kudda musajja gwe era missoni zammwe ze mulimu nakano akasajja kano wakatazaala ka Ismail Chuli nkulabula Isima ogenda kugwa mu mbi zange bwe kinaaba kyekinanziza ekitalya kukuba Isima weesonyiwe Babi Itungo Kyagulanyi weesonyiwe First Lady weesonyiwe byonna tubiraba ebigendererwa byo n'ebirala ne mission yonna gy'ozannya tukola ki tugiraba akasajja ako ka Isima ebigambo byekwogera ebyekisirusiru n'okatumulira tekayina bwongo ne mubeerawo mu masikini kumanyira bannayuganda nawe sima penge muleeta ebiramalamu ebyekisiru nemukirize muli kye muli lwa Kyagulanyi Uganda bw'otayogera ku Bobi Wine onayogera kwani bw'otayogera ku Bobi Wine onayogera kwani kyobola the Nyampians muli eyo netemulabizi bannayuganda bye bayitamu ensi eyo noonese muli omusabiriza oyo Amisi Kigundu gwe mutambuza yomukwadde batta abagagga wano mu Kampala Amisi Kigundu bamu ekisawe ky'ennakivubo tikigwaddi netubalabula basajjamu mwenna bakirumira mpiripiri gwe Isima tujja kukuba wallahi tweyama okulwanira president waffe tweyama okulwanira omukulembeze waffe tugenda kulwana Ismail Chuli ebyo byonna byokola katemba gw'olimu we are watching you era nkulabula musajja gwe nkulabula era mbigamba ekiranja amuwulirize bulungi mwenna abagala obwakabaka bwa Buganda asamutwe ku vidiyo eno kubanga nze nga bagamba nesigenda kujjako nkofiira kubanga nazze gye nyambadde mbabuuzaako bannayuganda ne mbebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala ennaku zino mbadde sikyayagala kwogerako nnyo ku nsonga z'omutereka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nga njagala nsooke male okufuna amawulire amatuufu era bwe gali ntegeezeddwako njagala owulirize bulungi era otegere kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi owookubiri mujjukira bulungi eryato eryaliwo simanya VMP biki ebyo eryato eryafiiramu abagagga mujjukira bulungi waliwo abantu bengenda okwabya maaso awo abaali bapanze ekintu ekyo era nga tubamanyi bulungi ne missoni zammwe ze mwali mupangira kabaka waffe lindako wano byuma nino bitereeza kubanga ndaba essimu ewoninga mwetereeza byuma nebaga wano waseerera lindako beerako kubanga ngenda balabuulira abaali baagala okugjawo kabaka mu lyato eryo sima empula bagita empula omwafiiramu bayoweri musumba mwali mubaze abamu mwaddana ku lubalama ne mulaga nti mubadde mu lyato naye nga temwalimu yaliwonye naye nga mwali mwagala mupanze empologoma naye kyataasa empologoma ya Buganda ekyagitaasa Mukama yataasa uliriza bulungi abanyamulenge abatagala bwakabaka bwa Buganda n'abatagala kabaka tubalaba ne tubagala ffe tugenda sirika kwogera bigambo bya Buganda ebyensi yaffe nyaffe Buganda kubanga kituli mu musaayi era mu abali eyo abalowooza nti bamumira asanafu boogera kino tugenda kubyogero bamunyiige era tubagamba muve mwoyo saakasi wammwe mulina okugenda ne Museveni wammwe ffe Buganda okuba Museveni yajja netulina kyetufunye okujjako okufiirwa kati basajja mwe tubalabula n'obupadi bwammwe bonna busaakasi wammwe bwe munna bwe muyina ate basajja mwe musibye abaana Abaganda abaana bali mu makomera bavunda abaana balayiddwa mwakola safe house eri Kalangala go down emirambo abaana babattira eyo waliwo gyempulidde Simakoboko
ne ku nsalo ya Uganda ne Rwanda abaana b'Abaganda battibwa abasoga battibwa bino ebikola ebyekisiru basajjamu bye mutukola ne muloza tugenda sirika mwe abakulembeze mwenna bali mukwetiribuusa gwasumaani basaalirwa oli mukwetiribuusa Anita Among notuli omusajja basaalirwa yali ategeera baali abantu b'ebugiri baganya okulonda omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nagenda nakunoonyesa akalulu naye weetiribuusa basaalirwa tewali badde gwe musiraamu obeera Anita Among bantu mu ebintu byemukola ffe tetubitegeera bannayuganda bakooye bali bubi embeera eriwo musirise muli mukwetiribuusa na Museveni mulembe kiguno waliwo akatambi kembadde ndaba kankabalage bino ebintu bannange tetubyogera nti kuba abamu nabawulidde Katongole munnange mwe mwogera ku bakulembeze Katongole banna abakulembeze nabo tubogereko bibakola bimu ffe tebitusanyula Mukama anyamba akantu kange kano keggule abantu bali mukwetiribuusa na Anita Among bewujja biwojjolo abaana kati wali abanja abantu okujjawo president waffe abaana bamaze mukomera ebbanga ddene myaka 2 mu palamenti etuula muteesaaki muli ku bya Namuganza oba mutuwala na mutuwalane oba mutukola tubagamba bannayuganda banyiivu bannayuganda sikyakkiriza mu kalulu ebyakalulu nabimaze kubanga kumalira abantu budde twagala sikati we forward tusomese abantu bannayuganda bejjireko Museveni ab'emannyo gaseka ab'ekyajubira kyalubindi ebyo byonna bye twagala weebuuza tutuse ku mbeera nga Frank Gashumba akuumibwa magye Frank Gashumba yaani tunuulira embeera eri mu ggwanga ono omunyampi bamuyitaani oyo sima abasajja mivule emundu emuli mu kiwato muwala wa Gashumba Shira Gashumba SFC emukuuma SFC ye Gashumba omufere omubbi ayina magye Eddie Kenzo nemwe bannayuganda Eddie Kenzo ow'amagye yamukuuma Serefu Navasi kutumiddeko nero otunuli ono omukyala engeri gyali afaananga ekisimuula mulabe be bali mu kucyankalanya eggwanga ono agula buli mubaka agula buli kiramu batujoze mu nsi yaffe abantu temwagala byogerako neffe tubibagamba kati kino ulira bino abantu baffe bebatta namwe abasirikale babatta ne muli omwesiruwaza abasajja babatta bali mu missoni zawulira eno epoliisi ekyabaddaza mu disitulikiti y'e Butambala eyakoleddwako obulumbaganya abantu abatannamanyika mu kiro ekikeesezza olwaleero wetutuukiddewo nga abapoliisi abakola ku by'okunoonyereza batandise dde okwekenneenya ekifo kyonna okubaako bye bazuula wano waabaddewo okuwanyisiganya amasasi wakati w'abasirikale n'abalumbaganyi bano abaabadde bazze okuyimbula abantu baabwe abaakwatiddwa ku gw'obubbi bw'ente embundu zebabadde balinaga ziri bubundu ezigira obugizi ziti ezigira obugizigetoola bwetoloozi twefene tubuna ebiwabo mu mayumba ne bakuba amaduka gaffe gonna bakubako baki amasasi poliisi nayo oba amasasi ge gajokyeza oba nayo balese bagikumyeko omulepe twazikiriza kyowedde wadde nga abakwate baatoloseddwa abatuuze bagamba nti poliisi yasobodde okusuuza abalumbaganyi ebimu ku bintu bye kati weebuuze lwaki balumba mu Buganda buli budde Buganda poliisi za Buganda ebintu bannange kiki mutaginge leader of opposition Mathias Mpuga Nsamba n'abaka parliament kano mukasaleko mukateeke ku TikTok mukateeke mu WhatsApp groups nga temuseka Honorable Zaake Honorable Mpuga Ssebo ne tiimu yo mutumula butunuzi ekyagenda mu kakiiko ka mpisa gwe wenna eyayita omubaka ng'oli wa National Unity Platform ne tutakulaba ku parliament enkyaffe abamutulumba omubaka wa Nuupu mu kakiiko wenna bw'ogenda kwemmwe abawamba abaana enkyagenda kusoma lisiti ey'ababaka abagenze ne bayimirira Honorable Zaake mu parliament bwe mulabayo omubaka yenna eyeebuzaabuza nga talabise kubanga bamukimanyi temwagala kulabika na Zaake kubanga Zaake ne Anita Among tebakwatagana kati musuubira ennyonyi era kakiiko abamu temugenda kulabika
Teddy Namboze togenda kulabika. Bashiri Kazibwe nkiraba togenda kulabika. Twakagabo n'abalala. Honorable Mpuuga tamuza message ekiro ky'olwaleero. Buli mubaka nga wa NUP zaake yakutwala mu parliament. Omubiri gwe n'omusaayi gwe gwakubibwa emiggolo okubeera mmwe. Enkya tugenda kutunuulira tulabe empisa nekati tunuulira parliament y'eggwanga muli mu kuteesa ku busolo. Obusolo bwanita Amongi ne Magogo muvudde ku nsonga z'Abannayuganda. How can you discuss on animal? Mujifudde sinema ya busolo. Sinema ya guest house busolo. Bye muteesa ku fulo. Honest house. Basajja mmwe ne bakyala mmwe tetugenda basonyiwa. Basumani bwebakuba obwama ebyendala musimanya byabadde ku mukutu ogwa Facebook simanya byakoze bitya bye balimu ebyobusiru nga Bannayuganda tebalina kyakulya mu bagoba ku mataka. Bannayuganda mubbye ssente z'emyoga omwaka gutambudde kikye muteeseza mu parliament ekiyambe Bannayuganda. Nobatulya Segirinya avundira mu komera. Alani Sewanyana ali mu komera. Machete ya Senya ali mu komera. Olivia Lutaya ali mu komera. Kibalama tetudanga mukulaba mulambo gwe. Kawenja. Basajja mmwe ensene egenda banyiigira. Basajja mmwe tugenda bakyawa. Tuyina okwogera Bannayuganda bano baana bammwe. Bagenda kudda bavebenga matolone. Kiki kye mukoze? Mr. Pudeti abeera ate emyaka 2 mu komera. Honorable Sewanyana abeera ate emyaka 2 mu komera. Abaana bano babulawo emyaka 2. President n'abaana abagamba tewali nsonga gye musobola kwogerako esinga bulamu bwa Bannayuganda. Batunuulira oluzungu lwe boogera Basumani. Laba bye bateesa. On a cabinet platform. Honorable Speaker, would it be procedurally correct that the Honorable Kabanda shares with this august house the message for purposes of, because the concern of Honorable both is raising an assumption that perhaps the Honorable Kabanda is submitting without evidence, and even says that this is an evidence-based house. Can we, Honorable Speaker, I'm seeking your indulgence. N'otunuulira ono basaalibwa yali munaku nga bantu agaano mulonda n'ebbanga kiri omaze ng'okyalira ku Bobi Wine. Ate n'ofuna ekifaananyi abeera wa Mongi. Parliament yali emulemye teyakwata yadde na 10 mu kalulu k'ebugiri. Kyagulanyi yamuteekamu n'awangula. Ekibiina kye yakiguza Museveni. Ne Mawube bano abadde ne Museveni. N'otunuulira abasajja nga bano. Abasajja bano babaswali abeetaaga baki kasasiro mwereere. Can that matter be settled now by sharing that message with us? Honorable colleagues, you see, Honorable Wasarira is bringing you on a very clear line. You're bringing contention of a message you don't know. But if the message was, I love you, Kabanda. Okay? So I think it is important we get from Honorable Kabanda the exact message. Number 2, I learned from Honorable... Ono akulira parliament emubbi w'amasannyalaze. Tuwulira bye bateesa wulira. Margaret Muhanga, you know she's a senior journalist. That successful journalism, you don't reveal your sources. Now Kabanda has revealed his sources, but let's allow him. And then members of cabinet will know whether it was posted or no. Right, Honorable Speaker, I would request that you allow me share this message with our, not on our WhatsApp group. No, please read it for the record. The Honorable Ntawazi posted something on the cabinet platform group. Honorable Namuganza responded as follows. My post, the Honorable Namuganza posted my message, the Honorable Ntawazi. The message reads as follows. From Honorable Namuganza. This is from you. You also know it. Honorable Kabanda, please. He said, is a lousy fellow who doesn't deserve any attention. Me.
We have been with him in the NRM Youth League and has always been controversial. Me, a member of parliament, maybe the only thing he can do is to deliver birthday gifts. Ate namuganze alimbye oyo Anita Mongi sirabangako parliament bayire temwetaana kuyita honorable members. Anita Mongi muli mukwegabira mmotoka ezebbeeyi abantu enjala ebaluma sente ozijjawa kalisoliso wa gavumenti bali obatulula butunuzi ne baba paredi nga abaka ne mukuba engalo kati mukiikirira mbuto zammwe wulira obirabye kakati ebyo nga tulindako nyamulabe na kano kubanga bino mbibalaga mu bitegerere ddala kubanga bano abantu eggwanga lyaffe balituusiza tukooye kakati njala bannayuganda abantu abo mubegendereze abaka baffe mubajjukize palamenti si yakuteesa ku busolo bwa Anita Mongi si yakuteesa ku busolo bwa Anita Mongi n'emagogo nono omukyala ajjukira abantu b'ebukedde abamulonda ajjukira abantu b'ebukedde abali bubi ebyo si bye bituyamba palamenti si abajjajja mmwe ne muli awo n'abanuupu mutya okwogera ku Anita Mongi mutunulidde bunyonyi notuli abantu abatategererako ddala nze oba munkyawo laba With regard to what members have suggested, would you want to make any statement? Right Honourable. banzijeko nonsense w'abasajja bano. By the way abantu abo mubegendereze kuba tuli bakoowu nja okulabula abantu mwenna abagula ennyama mu kaseera kano naddala ey'ente. Ntegeezeddwako waliwo ebintu bye bakuba ebisolo kati ente eno mugiraba baagikuba byo ne bigisukkako. Waliwo eddagala lye mulya abali ennyama bakuba ente naddala eziva Ssembabule eyo Mwankole bitundu ebimu ezijja e Kampala mu mabucha n'olya ennyama n'ofuniramu obulwadde bwa kansa n'ebirwadde ebiralalala. So mission eno nteeketeeke era eri sponsored. So mulina okutegeera ennyama ki gye mugula naddala abali mu bibuga kino mulina kyegendereza era mukimanye kubanga nze mbagamba nti Yoweri Museveni ne gavumenti ye tabaagalangako nga muli balamu ekyo mukimanyi. Kati bwe mwebaka ekiddako muba mujja kiwulira. Njagala okutegeeza Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. bamwita Paul Semwogerere. Mukama wange nafuna message saagala jiwa naye njagala ogiwulirise bulungi. Nkusaba Dr. Paul Semwogerere Ssaabasumba w'e Kampala bwe kiba kisoboka okebere ebimu ku biwandiiko omugenzi Dr. Cyprian Solwanga bye yaleka. Waliwo message eyabbibwa mu bugenderevu mu maka g'omugenzi Dr. Cyprian Solwanga yabireka ewuwe era nabanyumiza ku Banyamulenge abaagenda newaabwe ekyabakadde. Ntegeezeddwako yaleka essomero lye erya baŋŋambi baliyita Bishop Cyprian kyabakadde. Essomero eryo n'alizimbira abantu b'oku kyalo. Waliwo omuvandimwe ali mu kunoonya babba ebiwandiiko by'essomero lya lya Ssaabasumba Cyprian Solwanga lyazimbira abantu abo. So mbasaba mutunule mu mbeera eyo ng'Eklezia Katolika. Waliwo eddaame kuba omusajja yali akuze lyeyawandiika ku threatenings government ya Museveni ze yali emutuusaako. Tuleme kutya mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu katyabaga. Amazima tugayite mazima kubanga abantu bali mu mbeera egenda okunafuya bannaddiini nga bannaddiini mwe mwennyini mu abakyereetedde. Kazimba Mugalu Archbishop w'e Namirembe kw'ekitiibwa
naye tetulaba ddoboozi lyo. Kazimba Mugalu okuwamba abantu asirika. Bampalanyi nk'oyo baayogeranga. Naye Kazimba Mugalu toyina ky'oyambye ekkanisa ya Uganda. Era Luwalira yali ayogerako naye abatumalawo. Bino temubyonga bwavudde noga mugenda kwekutula ku olw'ebisiraga ku kanisa eye Canterbury. Na bino twagala mubyogereko. Eddoboozi lyammwe tulyetaaga. Museveni ali mu kututta. Nemmwe muli mumusabira abamuwangaaze. Tujja kubibagamba kuba ffe tubikooye. Galange Mawejja Akimu mutumiddeko. Ssaabasajja Kabaka tumusabire nnyo, tumuteeke mu ssaala kubanga ekyo ekisinga obukulu. Era waliwo enkyukakyuka ezigenda okujja mu Bwakabaka bwa Buganda ntegeezeddwako. Naye enkyukakyuka ezo za mwaka gujja, mwezi ogwokusatu. Enkyukakyuka ezo saagala zoogera kati, naye muzisabire lwakuba wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi. Naye tusabe Katonda akuume empologoma ya Buganda, akuume empologoma ya Buganda. Ekyo nkibagamba, tusabe Katonda akuume empologoma ya Buganda. Kubanga byempulira bingi. Tusabe n'abaana ba Nuupu be baaziika ku nsalo ya Uganda ne Rwanda. Waliwo abaana be baaziika amaze emyaka 2 biki ebyo. Information yonna njagireeta. Ssaabasajja Kabaka awangaale.